David Kasozi abadde musuubuzi era mutuuze ku kyalo Katebere mu disitulikiti y'e Mityana yasemba okulabwako ku kitundu ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde. Sande teyalabika, ku Bbalaza teyalabika, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu tugezako okunoonyereza. Kibazeemu okulabayo omukozi w'okutandika okutunda ebimu ku bintu by'omugenzi nga kino kyaleesewo ebibuuzo bingi. Ku Lwokusatu ne basobola okukwata omusajja we n'atwalibwa poliisi e Kakindu tusobole okwongera okufuna amawulire amatuufu kubanga yobadde yagamba naye tamanyi gy'ali. Abakozi betuleeta ebiseera bisinga butabanjula nnyo ate batubaza obbanjula bakozesa ebidagala bingi. Abatuuze balabye munnaabwe etalabika kwe kutandika okusagula ensiko okutuusa lwe bagudde ku kinnya ekirabika ng'ekibadde kyakaziikibwa. Ekitundu kyaffe okubeeramu entiisa ey'enkanidde wano. Ennaku gye tulina ennaku tulumwa nnyo, abantu ab'emitima emibi bwe batyo. Tetumanyi Mukama Katonda tunaasoma ssaala ky'omwana waffe gwe batemudde atalina buzibu bwonna. Bano bayise poliisi etwala ekitundu kyabwe eky'e Kakindu eyeegatiddwako ey'Emityana era ekinnya ne kiziikulwa nga muno mwe basanze omulambo gwa Kasozi. Omwana wange abadde tanywa mwenge, omwana wange nga talina kyayogera, ate abadde tanyiiga naye okuntuukako obutuusi ng'omwana wange bamusse. Lumye nnyo, abadde tayomba nga talina buzibu bwonna naye enfa gye yafuddemu etwewuunyisa. Abantu babiri be bakakwatibwa okuli n'abadde omukozi wa Kasozi okuyambako mu kunoonyereza ku ttemu lino. Ng'abakwatiddwa kuliko Ssejjemba Joseph, ono abadde casual worker oba mukozi ow'omugenzi, ne Katushabe Mukanoye, nga okunoonyereza kulaga nti omugenzi yakoma kulabibwako nga 13 omwezi guno